tukola n'omukulu ono manya nti kati olwaleero tujja mu entertainment kokka tuze ne mu politics n'ebigwa mu kowe ne mu entertainment kyebiri so njagala honorable Kato Lubwama so atubuuzeeko naye nze it's my first time okusanga leero bali njagala kukulisa eddwaliro lino obulamu bwali butono nnyo kituufu nnyo olwaleero nti ndina honorable abadde ku kitanda ebbanga eriise nti kati essaawa eno gwe omulamu essaawa abangi bagenze mu biseera ebyo naye mukama bwakusuusa n'agamba nti okomewo engulu kiba kyanjawulo ekisooka njagala nnyo okwebaza bajjajjange benvaamu omanyi culture y'Abaganda nnungi nnyo tutandika ne Katonda ne tuzaawo bakabaka awo ne tuzaawo bassekabaka ne tuzaako kabaka waffe ne tutambula neebaza nnyo abantu bonna abansabira mu bulwadde bankoera ekintu kinene era bampola ebbanja ddene abantu bonna abambeererawo nsanyuka nnyo okuba nti nkyali mulamu kaakati. Omulongo Kato Lubwama bwe yavudde ku kitanda nga mulamu asaza kimu yasoose okulowoozaako abantu bange benkiikirira naye wagenza okudda engulu katujja okudda engulu nti naye waliwo abavubuka abazze envuumuulo abagala okuleeta bwenjawulo wootabadde bagala kwesimbawo kubbo kwe kuli Kalifa aganaga ayagala kwesimbawo era tusuubire nti bwe mugamba nti munaye abakadde tulina wetutuusiza tulina wekituusizza ku luno onoovaayo naawe ogambe nti banaye Kalifa aganaga nkutadde akagendayo muli baguba ddalu nakagendayo ekisanja kimu nga nvaayo ki ate kati njagala nkutegeeze Kalifa aganaga tebalina ku kye bayinza kutoola kuwa bantu bano abantu beerubaga si beba okuzanyirwako ate kyenjagala nkusooke nkutegeeze nti abantu abo baagala nnyo omuntu alina kye yeekoledde ate baagala nnyo omuntu atajja kulaalira ssente naye Kalifa aganaga akyanoonya ssente z'okuyingira ebivulu oba okuyingira disiko tazirina ne waasula talinaawo azunga buzunzi mu bibanda by'abantu gyagenda asula abantu baabwe okumuwa akalulu nga kiba kizibu nnyo ekyo tekirowooza nako. Kalifa aganaga talina waasula asulawa gwe mumbuwire nze nsula Mutundwe ye asulawa n'ennyumba ye eririddawa nze ennyumba yange nina bbangalu ku kasozi Mutundwe n'ettaka takooma mwonna bonna ndiguze liyitirivu eri eririddawa ye agenda kutoola ku kyabawa abantu lwaki akaabya abantu amaziga manyi waliwo okulonda memba wa palamenti ate nga agenda kubanga abaleebeeta okufa bufi gwe najjako yali bw'ati ng'asanga abantu nga banywa omwenge nabagaa munguyireyo laawundi munguyireyo laawundi baafu bazibu talinayo muntu gwagaa nti wuno gwasitudde Presidential ze kyali mwana muto nnyo akyalina okubeera n'ebintu bingi akyalina okumuyigiriza okunaaba akyalina okumuyigiriza okubeera obulungi akyalina okubeera kiki kyogamba okuyiga okunaaba Kalifa aganaga gwe bw'omutunuulira omulaba muyonjo enviri ziringa ze basuddemu omuwemba ali bubi tubajja kubeera abantu bajja kumugamba tujjeeko engatto eyo engatto ya Kalifa n'agigiramu wano gweoyinza okutulawo wano yoyinza omuwa interview eno n'ogimuwa bw'oba oli musajja nnyo genda ajjemu engatto muwe interview tulabe bona obeerawo. Kalifa aganaga gogamba honorable MP2B saagala yepampalika ku kintu kyatajja kusobola ate olwo olunaku olwo amakomera gonna gajja kuba gamunoonya kubanga nga yeewola ebipande yeewola ssente zasobola okukola kampeyini sente z'ebyuma yazeewola buli kintu kyonna kati fe obutatukaluubiriza olunaku olwo abantu babeere ku drip nga bateekamu omusaayi bafeyintinze bafunye stroke olwo oluuyi lutunula luti naye nga shooku ya Kato Lubwama yemukubi aleme kututawaanya kaleke bano abalala kubanga bonna mbawooninga olunaku olw'akalulu abasinga bajja kuba ku bitanda nakwesimbye opponent wo bajja kubeera ku bitanda nga shooke bakubye gwe tozanyisa kalulu
Kyova olaba ze siyingira kalulu ke sigenda kuwangula saagalira ddala Katonda kamala dda actually Katonda kamala kyova olaba ninze kulayira mu parliament empya abalonzi bategeeze bulungi okulayira ko kwabwe ate mbategeeza ki ekintu kye bamanyi be bansindika be bampa buli kintu kyonna bululu babumpadde ate bamale babunzijeko babuweeyaani amulala gwe balina onalebo mu bufunze aba mutabaniwo ali kalifaganaga nsizalangako mwana mukulu bw'atyo muleme kumanyira abantu mbuli mutabani wange ate mutabani wange waawa nze nzaala abaana bafaanana bwe batyo kalifa afaanana atya onalebo kalinga kali kubikukujju kali awo kanoonya kalinga nga kwosere twambuira kwabana bange tubamanyi very very handsome boys and girls tutompa kantu tukatafaanagana naawe kalifa mulenzi mulungi onalebo kati gwomanyi muwe mwannyoko oba mulungi muwe mwannyoko mugaye nti mukoddomi wange ye kalifa olaba ekyonoogwako bamuzanya n'ensi eno omuntu gwotoyagaliza otabadde okuwa mwannyoko oba kuwa muntu yenna ava mu kika kyo oyinza tomugamba nti mulungi mwannyoko omulina omumuwe mugaye nti mulungi nnyo sooka otudde mu ssebo kalifa aganaga kitaawo Kato Lubwama akweganye gezaako kumunsibako sitawangako mwana wange basenga ali mwana wange yali badde yajja dda nambuuza nti muzeeyi wano waliwo ekintu bwe kiti nakisobola era naali mugambidde nti munnange tosobola amaanyi tolina weepanka ku kintu kyottajja kusobola ojja kwonoonekera bwereere omutwe bukeera ku makya ng'aganaga agwa mu DNA eyo musaayi gwo okola otya tekisoboka kubaawo kuba emyaka gye bamuzaayiramu siinayo gwe nazaala emyaka gye bamuzaayiramu nze siinayo gwe nazaala ate abaana bange bali more brighter than Kalifa aganaga tobafuula kivumo oli agala bubaka bwa parliamenti ate nze mugaaniddewa mugambya gye yeesimbeyo bamusibe puresha zimukube tasobola olaba okutegeka obutegesi ekivvulu wali ewankulukuku ng'agenda okuyimbira abantu 15 amaliriza bamusibye akati akalulu ak'emitwalo 6 egy'abantu anaakabeeramu atya aba bannange tuleme bwe nsangaho nalebono emboozi ebalwiru tewali byakwekerera sikweka the real thing aganaga kyeyalikoze ate kakati senga yajjako wali emabega n'ali muwadde starting capital kawayo miliyoni nga 10 katandika obulamu obulungi baa kati n'essaawa eno talina wadde n'ekikumi banamuwedde mbu ayagala kusonda ssente asonda ssente ezigenda omuyamba mu kalungu ani gw'omanyiire otyo bajja namukubira bwereere ebyo bigamba abalonzi baagala ssente ate akati gwe bagambe nti ate muje mbasondere abalonzi beerubaga bajja mukubira bwereere nga tumutadde ebbali twalabye omukulu tulabye abantu ab'enjawulo abadde ku position abali ku people power bagenda balina engeri gye basikamu omuguwa nga bagamba waayi omusana gwandiba nga guli eno awa yero nga buli agira bw'ati asala busazi yesterday twalabye omukulu basajja mivule ennaku zino abadde trendinga ng'agamba ekyamugye ku opposition bavuma nnyo bavumi abeerewo amazima yakozesa people power nga bargaining power wa president Museveni okuwa ssente olina kumuvuma Museveni oyo bw'otomuvuma takuwa ssente kati yakozesa people power nga bargaining power era emukoledde nnyo era nze nzowooza abasajja mivule kyeyalikoze tiyali bavumye nnyo kuba bamukoledde kyeyabadde ayagala alina bargaining power kati y'amaanyi ajja kulaba Museveni amuwe pick up gy'asinga okwagala ennyo wadde ng'ayogera nnyo nti mugagga naye omanyi abantu basesa wefeesi y'abasajja abalaba simanyi abasajja gundi oyo basajja mivule nze siraba bweningagga simanyi feesi ye bwe yagamba nti ye mugagga muzibu tayagala kwepa yagamba nti feesi engagga zirabika katolabanga eno eyange you see that man is well off ndi bulungi ali ebyennyanja buli kanaku naye akati oyo basajja mivule mukwano gwange saagala mwogerera nnyo bigambo bingi naye eddiiru ye yakutuse
yakutuse aleme kugira ate yatadde ku bunkenke yagenze n'agamba ngenda kubaleetera ebintu ebyamaanyi byemanyi ku Bwakabaka kati naye bw'amaliriza n'atuteeka ku suspense ffe ba federalist bannanyini Bwakabaka nga twagala basajja mivule avume Obwakabaka bwaffe enkya tumukuba emigga egimutta obusi naye abadde mugezi ngena aganze Obwakabaka bwenjogerako Bwakabaka bwa Bobi Wine tabadde tulinze ffe tumaze okuwagala emigga egikuba basajja oyo basajja mivule temwali girabye nako ffe temuzanyira ku Bwakabaka bwaffe don't joke. Bwakabaka yategeeza kwaga ngenda sanyawo Bwakabaka ensi yonna nebeera ku pressure agenda sanyawo Bwakabaka ki obwa Bobi Wine okujjudde abasiyaji simanyi abaki abanywi b'enja waliwo ono omuvubuka omuyimbi ayimbanga radio bamuyitaani omuvubuka awo omuvubuka omuyimbi ayimba King Saha kuba King Saha yamanyi okwerekereza kano tekamanyi kwerekereza kali awo kasanga busanzi kanywa enjaga n'abavubuka nga 10 tekamanyi kwerekereza naye oli yamanyi okwerekereza 221 we tujja okugwereggayangano era njirinze n'essanyu essuuti yange njirina essuuti yange omujamda waliwo omujama n'essuuti gye yampeereza nnungi mujja kugiraba ku lunaku olwo gyengenda okulayiriramu si lunaku lwakulonda olw'okulonda ebyo namala dde okuwangula ate mbiddemu ate ebyo mbiddiramu ki bamala dde abantu banzikiriza ne bannonda mu nnaku z'okulonda olunaku nga lumu jagende wa mukama wange fukamire wansi mugane Ssaabasajja olutabaalo ndumaze era abantu nabawunzise bonna aseka gwe n'eri tebimunyumira ebyo neyano mukama wange abantu nabawunzise bonna babadde 20 bonna nabawunzise bali ku bitanda omulala ali najja nankumbi ku kitanda ku drip omulala ali mulago abasinga bajja kuba mulago kubanga sente ezibayimirizawo tebazirina bajja kgenda mulago yeewobwere oba kiruddu wano oba wali ekawempe bekigenda okuba gwerinda olabe 221 ng'omwewulidde nnyo kansoke nkubuulire bw'obeera n'abantu ng'abantu obafaanana nga tebakulondako mbuno oli mugezi nnyo oli looya oli kanso oba oli kiki oba oli w'amaanyi nnyo nga bakulonda olw'okuba bakwagala bakulonda olw'okuba olina feva ate nawe n'otuuka mu palamenti n'otobeera mubi nnyo n'obawaako nabo ne balyako obawako percentage era ne kakati ssebo nkyeyongera okuwa bantu mbawa yagambe nze munnonde nja batimirako percentage nga ntuuse kakati oyo ate atalina wasula ogamba otya okutemerako abantu percentage ffe tubyogera abagagga twagaggawala dda tulina zi studio tulina amayumba tulina ki tulina abaana tulina tukaba kati emyaka gye tulimu gya kukolera bantu si gya kunoonya ssente gwe yitayo okeerubagaawe ojjeko mu katale awo babuuze ti Kato yakabateekamu ssente nga mmeka bajja kukubuulira otyanga omuntu agula pikipiki 10 n'aziwa abantu tetumuzaako omukono mulala pikipiki 10 n'aziwa abantu naga nti bannanga abantu b'ebusege kisinga okubatawaanya kufumba oyabadde omulongo Kato Lubwama kalifaaganaga gy'oli 221 honale bakulinze naye 221 tetakutabatawanya ne ku ballot paper tajja kubaako ati aganaga alina million 5 batusabye 5 okwewandiisa kati zezijjuza omuzigo gweyeekole ya music bad character ate bad character music kigwekola music kigwakola gwali olabyeko bad character era ddala indeed bad character stupid character agenda kuwayenga tennene sisobola kunoonya engato ze ziwunya